Invix Media Services. Alright, amanya ne doboz Ivan the blogger ku Invix Media Services. Ngawe nabasuubiza okubanga ate mbaleetera abantu ab'enjawulo mweno session ya entertainment okubanga ate tunyumya bingi nnyo ebikwatagana ku music industry ye Uganda. With me ndino muyimbi abangi gwe bayita Bebe Uganda naye ng'agera kubanga ate agenda maaso n'okutweyanjulirako kawungezeko olunaku olwaleero. Amanya ne doboz Bebe Uganda beera ng'ate weeyanjulira omulabi waffe Invix Media Services. Yes, era yenze kenyini nga bwakyogedde tewali kulanga kulala nze njituddeko leero embiriiti ya Invix Media Services nze Bebe Uganda aka last born wa Katonda president w'Emengo abatulaba ate liri erinnya omuntu tugeze nga owulira nti bagonza biki ebyo jote terivaayo no livaayo si buzibu kubangira yensibuko nze mukisa Patrick manya gechika iranga Vamitiana. Oli mwana w'Emitiana? Ndi mwana w'Emitiana. Omanyi ku Central College awo. Omanyi gye nvanze nganze? Simanyi dada. Nani ndi w'Emitiana sebo? Mwaba bandana. Tokubye nnyo. Ababandana wategeera ki yali ategeeza. Yali agamba geto president be babandana bali. Bandana. Yep. Nenga leero tuli wano okubanga ate tufuna analysis about actually ku music industry ye Uganda. Kubanga oli muyimbi ate olaba kyekigenda maaso mu music industry. So ogenda kubanga ate tu detailingira banga otuwa full captions ku bintu ebyo tubenga ate tubinnyonnyoka. Lwansonga kirimu ate okifiiringa omuliro guulira akaliro kokocha tutandikirewa. Music industry ya Uganda kati sawa zino ndowooza wetuli ononya ne wotandikira ne wakubula naye nga kyocha kuba kitokota mbadde nsuubira accordingly ku biki ebigenda mu maaso ebi happenings ebintu ebisinza obungi okuhappeninga mbadde nze nganze ekifaananyi mbadde njala tukisiigire ddala okuva wano mu concert season ezibadde successful nga twakava actually nga bakatutaawo people are preparing beetegeka because tubaddemu awo ne concert ezibadde successful okubadde ya gundi Wininwaji Azawi then Fiki ani omulala awo mpozi ne ndoze yasembe yade ya Gravity actually ne David Lutale era still yabadde ne ka concert yawe era still oba yabadde ko South African so twagala tusoke twogere ku ezo concert ngabwo omuyimbi according ku ezo concert ngawe wazirabye olabyewo enkyukakyuka ki before covid newe tuli mwezo concert wabaddewo enkyukakyuka ki from the audience n'abayimbi bennyini presentation zaabwe akyenyinza okugamba nti bannayuganda babadde bagezawo okulaga omutima ogw'ekintu kyabwe nga baagala supporting baagadde okompensating oba okuddiza oba okunyiga ebiwundu kozi twali mu covid jukira ya myaka egi myaka ebiri toyimba tofulumya tofunayo yadde omukolo toyina kintu kyonna kyokola kiyinza kuyingiza kasente mu nsawo yo. So I want to appreciate all Ugandans mubaddewo kubanga mufiiringa ebisaawe hotels abayimbi gye batadde concerts ez'enjawulo ekyo kibadde kyakabi era nyinza okugamba nti concert zino zonna zibadde successful obadde oza Yazawi naye ate esuubira yajjuza Yazawi yajjuza eya Unwaji n'ebimba eya Wininwaji gwali muliro gwennyini mpozi naye ate era still yali ku cricket yani yali ku cricket eyo Omutujju mbage yakiyuzizza kwe kwavudde n'akabasa actually mbadde emberebezi ine ekintu kye mbadde nsuubira gw'okwogerako koza actually so far concerts ziri ebbiri zoyogeddeko eya Wininani n'Azawi those people bali mu same management oba record label emu so awo tetwewuunya nnyo ne we are seeing Gravity Omutujju management ya Gravity Omutujju ogimanyi nga gwe muyimbi munne bukyanga nzaalibwa siwulirangayo omuntu agamba nti manager wa Gravity ekyo mba nni ave yakyogereko agitulage babagiina sigiwulirangako omusajja ulira yadde okujeka nko nti eno management natkati nze nanga we nkugambya ati bana ababiri bali mu record label yemu there tetwewuunya nnyo lwaki wolaba Swans is a big brand nti bakola mu babeera baavayo ne babeera successful mu concert yaabwe we appreciate so kakati woyogedde ku Gravity Omutujju njagala nnyo emboozi eyo actually linkingire ddala awo Gravity Omutujju amaze okukola concert
bagambye yali ya mutwalo 5 2 emezi oba kakadde oba milioni 3 sijjukira bulungi naye nga yali eyakirimu balamu however much kyasooka ne kikyankalanamu awo kubanga mu kusooka nawulira nti is it Norbert promoter Norbert oba that guy yasooka omugula ne wajjawo misunderstandings then yo balance bitagalamuko nati yali akayana ekintu kimu yakayana n'agamba Gravity yamuwa ssente ze ate Gravity ng'amusaba tiketi ez'obwerere 15,000 anyway tetugeragerayo nnyo lwansonga yaman obadde okimanyiiko ekyo mbadde sikimanyi nze naye nga bwe kiri nti nno gwe kati oba ofeefetta buli wamu era information oba ogiina gw'oli muyimbi munna abayimbi muyina ezo trick ez'okugamba nti kati ono katubawe tiketi tujjuze nze nyinza okugamba nti oba olumu eba pressure nyinza okugamba nti eba pressure n'ogamba mumpeyo tiketi ez'obwerere n'ate olumu oba olina n'okubalira ono yakuguza amaja anaatunda ddi ate ng'omusabye naye olugogo yejjula abantu bameka naye era twebaza naye kenyini alina okwebaza abantu omanyi n'obbawa tiketi ez'obwerere ne bajja by the way nabo babeera bakwagala olaba abantu bakola ne show ez'obwerere mu mabaala era abantu ne bagaana okugendayo so at times n'oba obayise ne bajja you call it a blessing so Gravity Omutujju awo alinawo point alinawo point amanyi abawagizi be manyi kati ngafe abayimbi ekisookera ddala osina okumanya audience yo eyimiridde etya audience y'abagagga audience y'abageto kitegeeza nti weba y'abageto oli bw'aba akuguze tugeze aguze concert yo gw'olina okumanya amaanyi gwe gakola ki wegali nti however much wadde bajja kujja basasule ku mulyango naye nina okugabako tiketi Kasubi biba nina okugabako tiketi Semengo ninayo abakyala bange ab'omukatale abatasobola kugula naye nga baagala okujja okukola ki okunsapotinga yes ng'olina obba okyayo tickets okufiiringa n'oturning up numbers zibeere nga zimatchinga n'ekyoyagala amukana akaseera kenyini nzikiza ate Mmengo mpisaawo bino ntumirako manager la Chicken wali Mmengo alaba nnyo Invix Media Services ne tutumirako wali eri Divine Shop Style eri Mmengo ku Lusozi Mmengo awo ennyini tutumirako London Boutique yonna ate naye mulabi waffe era muwagizi waffe nnyo Manescent Uganda ate ne Biba Beauty Center abaana abo timu yonna nga bwebeera awo Tom Cruise ne kunyama wali Tom Cruise ogamba bana bagondi bajubireewo nabo balaba nnyo so manager Kevin big up on yourself line ezo zonna thank you so much mwebale nnyo okuba nga mugenda maaso awo nyini we tukomye oyogedde ku Gravity Omutujju okubeera nga however much yagaba tiketi ez'obwerere abantu abamu basobola okujja waliwo zigaba era still ne batakola ki ne batajja so kitegeeza alina obuwagizi bantu abantu bamwagala so kakati awo tulabye concert agikubye tetumanyi oba atya naye yakikuba mu ngeri yonna gye yakikolamu kirema abalala yakikuba era bagegwa mulundi gwadde gwakuna nga si kyangu awo nowe yavudde n'agamba n'agamba nze enkoko nze n'akuba mwenna naawe yabatwaliddemu kasita akuba to kyekiringa wonaakera ku makya ne bagamba taata waali kino na kino kitegeeza batwaliddemu n'abaana n'abazzukulu kubanga we yavudde wati mu concert ekyazeeko n'asooka n'avuluga ba top 3 obamanyi yavuluze Bobi Wine n'avuluga Kamiri n'avuluga Bebe Cool njagala oyogere ku eyo point eyo naye njagala ogikwate ng'omuyimbi ate nga ojanalizinga bulungi lwansonga abantu baffe abalaba balina okutegeera kino ngenda kyogera nga muyimbi singa muwagizi naye ngenda kyogera nga kirimu kibayita edutainment yamani nti mujja kubaamu obubaka obubuulirira ekintu kyokkola ky'okuyimbira ku cricket oval n'ogikuba n'ebooga kangambe si yasoose ekyo kambeere open let me be clear ne Cindy yagikuba ne Winnie Nwagi yagikuba naye Cindy tubadde twamuleseeyo
yagikuba myaka giri si guno kuba Genda tubikuba maaso. luno. Okay. Point 1 si yasoose gwokimanyi nti mu ggwanga muno ne mu basajja okimanyi nti mu basajja nkiwo yabadde okimanyi and gravity ani awo omulala yali agikubye Kamili yakubawa yazaala ye yagambye teyalabayo wadde omuntu yamulema era n'agifuula nayakyali byabadde bingi ezo mboozi okimanyi nti mu ggwanga muno tulinamu n'abalina BET oyo aba Eddie Kenzo naye olowooza singa yali tamanyi gy'alaga olwo singa teyasambasamba dde abayimbi abalala ng'ayinza n'okusanga backstage gwe biba n'akuyisaamu empi kyalibadde kiso eyo edutainment kuba omuntu ali akute BET n'agireeta international bw'oba okubye cricket oval nze ngamba olugendo luba lukyatambula so ng'ate bw'oba okyatambula mu lugendo bagamba the higher you go the cooler it becomes and the lower you go the hotter so kiba kitegeeza nti bw'oba okyali wansi ng'okyatambula mu lugendo obeera olina chances nnene nnyo ez'okulemererwa kuba oba okyagenda bugenzi so any slight mistake esobola okudza emabega ate bubi nnyo Gravity muyimbi mulungi tetusobola kigaana because he's the best rapper in Uganda apparently ate Fefe Busi is not the best rapper he's a good rapper ayinza okuba ali mu number 2 oba number 3 nze njogera mu kaseera kano ku chat ya rap ate Jenny is a legend no more number legend yaba legend tebaba bana number tuli mu discussion ebintu bya entertainment n'okusanyusa abantu tebibaamu nti nze namba gundi ojekwata go wajewa abasajja banene atuliriza nze sawa zina emumengo nze namba emu ulira bobango rankings nezo manyi lwaki sagala kuyita namba emu because nakola bukozi nentuuka wali wajja okukola asinge kye nakola nanti kati ekisinga oluma Gravity agamba bana abasajja abasatu Bebe Cool yes Chameleon Kyagulanyi babeera batya mwezi namba nga tewali wadde asobola penetrating zituukamu luno lugendo tewali yakoze ayinokole nnyo tanakola nnyo ng'agikubye cricket tetuganye okubye tusimbudde ogimaze kati genda weesimbewo kale n'ekyaddondo bakulonda politics wuliriza bw'oba oyagala okusangulawo ebyafaayo wuliriza ekintu kino Yvix nkikubulira nga munnamawulire journalist ate gwe njagala ennyo kozi nkikubulira kuva ku lo bw'oba oyagala okusangulawo ebyo oba okukyusa record oyina okukola n'osukuluma ku bye baali bakozeeko kankuzeeyo ku mupiira bw'oba oyagala okuwangula balando oyina oteeba goolo okusinga Lionel Messi Gravity tanateeba ekyo full point oyina oteeba goolo okusinga ki Lionel Messi Jose Chameleon abadde ku chat okumala emyaka 20 East Africa ayimba Oluswahili akuba shows e Congo akuba shows Burundi Rwanda Tanzania Kenya South Africa ne awo nini okubye cricket over tuganye soko mbulire emirundi emeka biba Uganda man Gravity Omutujju woba omuweyinga ku 10 omwa kyenkana ki muki musically okubanga music was saturating ku 10 omwa kyenkana ki ngagwe muyimbi munne mu Uganda Africa ndeka Africa kijeeko Kampala obanga mbe Kampala Gravity mu Uganda ayimba bulungi neta naba crossinga border abasajja betwogerako bagamba nti balemedde mu ziri enamba ba penetrating borders era Gravity nze mwagala nnyo by the way I think it was a show ya Gravity ya mwago yasembayo kuba cricket over ngojeko guno naja attending personally nagenda nenja attending because I love his music I love his performance ayone nyimba zempulira nga zinyumira nga wina olimba oli so inspirational naye luli lumu
bano bayina ennyimba nga abiri eziri inspirational. So olugendo lukyatandika buki butandise kati nze Biba singa nkeera ku makya ne ngamba nti tugeze omuntu yansikiriza okuyingira music ne mugamba nti talina bwongo oba ne mugamba nti yavaako ani yakusikiriza oba nti yavaako no ani yakusikiriza oyingira music kwaba basatu bonna abasatu bansikiriza okuyingira music gera maaso nkuli olw'ensonga ez'enjawulo kozi buli omu alina kyasinga kuki ku munne singa nvayo ne ngamba nti Kamili tolina kyongamba naawe obadde ki kitegeeza mba siina gye ndaga olugendo lwange luba lukomaawo oba weerinnya ebbigere mba neerinnya mbigere kubanga sinnaba kutegeera oli eyansookayo yakikola atyo tuukaawo. Biba w'otunuulira Gravity Omutujju we yavuddeyo waati n'amaze konsati yazze n'akuba Kamili nga kyamulanga kimu nti Chameleon yaganye olanga ki konsati ye twana extent ye kenyini yamukubira ki essimu n'amuga Kamili nkwegayiridde mwe bajjajja ba music industry nyamba ompisizeemu eggaali oba n'akubirako kya Bobi yabadde alowooza kigira kubeera automatic nga wolaba nti Bobi actually attendinga Gravity ya gunda ki show ya Fiki America ate n'omupostinga so Gravity ayinza okuba yabadde asubira ekintu kyekimu n'ate we yatuuse ku Bebe cool n'agamba oyo yate teyeetaaga kumanya kubanga talina nakyamugattako. So gwe muliro oguli mu music industry kati industry olaba at times waliwo kintu kyosobola okukola nga jokinga nikikuba backfire. Chameleon emyaka gy'amaze mu industry si musiru. Kamili tosobola malaga mulimbalimba oli jjajja amanyi kyakola tomukubira bukubi isimu n'omugamba mpostinga. Kamili bw'aba anaakupostinga nze nange Biba bwe mba naakupostinga toyina kuŋŋamba nti mpostinga. Okay, kankusalemu awo ku kirimi Biba. Kamili abayimbi bayambye kankuzeeko emabega katono abayimbi bayambye mu industry ya Uganda bangi ate nga waka waabwe yeeyogerera obeera obamanyi nga gwe munamulekoze ekintu kino. Kamili abantu bayambye bangi era n'empisa zaabwe azikola ki era bw'aba tataddeeyo tosobola mubuleminga nti tewanteekayo kati olw'okuba njikubye kati ate kankulabise era yajja sirika busirisa dde ebbali otunke n'abantu abawagizi be kuba bakimanyi nti Kamili his Chameleon kyakoze akikoze eki ku lw'obulungi bwa industry yayimba n'agamba nti tukolerera ggwanga Uganda bali baabalungi abaliddawo ne batusiima oba ne babasomako abikoze toyite tukyana kitumubanja Kamili bw'aba akutaddeyo ne bw'aba takutaddeeyo ku posti njagala okusala olulimi kiri kimu kyokka music industry ya Uganda Gravity wavayo nayogera watu nange I personally simuwagira however much let this be a message to all musicians bayimbi banno bonna gye bali that posting someone or supporting someone should be automatic. Concert tumuposting mukwano Eddie Kenza inayo concerting ennaku z'omwezi 12 kwali eri ku Kololo Airstrip tumuposting nti wekinagira maaso kula wekityo nze balo n'abayimbi amu bemposting ate bamanyi nakumanya tebamiti nako nze share Gravity nagipostinga yali yanira ya David Lutalo wa postinga David Lutalo Winnie Nwaji wa postinga Azawi Rema ne Juliana I think nenga nchikola lwa mukwano kwagaliza maybe one day eyo page tesobola kuvaawo ate sobola era abantu bajja basomana bagalo gaya badenga yeyisa atya so Uganda ensi yaffe eno kati Gravity kye yakoze okiweeyinga otya nze ndowooza nti at times n'obutaba na management olumuki oba kisa backslidinga mu kendooza y'omuyembe obutaba na management obutaba na bantu bakugayidinga because industry eno sijja gamba nti nno omuyimbi osobola okwemalira obwomu
Right. Nze sina management apparently. Naye nina abantu benkolagana nabo. Ivan tukolagana fenna. Ekintu oyinza okugana biba ensonga eno gyandolinge bwoti. Right. Oba nenkubuuza nga ate era we twabagambye mmwe ababadde batannaba twegattako mugende maaso n'okubanga ate musubscribinga ku Invix Media Services ate okubanga tubatuusaako episode weziti every Friday tugenda kubanga ate tutuula tubenga ate twogera ku music industry ye Uganda okubanga ate reaching out some solutions oba okubaako kye tugamba tomanya kiyinza okubanga ate kibako engeri gye kigattamu abantu sekyo Biba Uganda. Yeah, always. Tulabikako. Tugera kubanga ate tujja every Friday ne Biba Uganda okubanga tuwa exclusive points ku music industry ye Uganda every Friday. Ekisawe ky'emiziki. So tosuwa every Friday be tuned. So Biba Uganda tukomyewa. Tukomye ku kya Gravity Omutujju. Yewe tubaddawo. Gravity Omutujju afuuse Gravity Omutujju. Nolowooza assistant. No, esobola okuba buli kimu. Naye kidipendinga. Olowooza Gravity Omutujju talina waayagala yitirawo. Omanyi obulamu bw'ensi bwakubala. Era omuntu atafumiitiriza tasobola kubaako gy'alaga. Alright. Kisobola okubeera kyonna kyoyagala okiyita. Esobola okubeera stunt. Right. Esobola okuba reality. Kubanga ffe obulamu bwaffe obw'abayimbi ebiseera ebisinga abantu abasinga bagamba nti tubeeramu tubala kiddako. Yabaze ekiddako. Kankabemu ezziga waneeno omuwagizi atandaba. Mushe yasooka ajja alabe omuyayi kyo ne yali yeziga. Sina kindi n'okola tune ya muziga. No, birana bisoboka. Because of the industry. Naye nga ekikulu kya byonna kikyofunyeemu. Oba kyobadde obala kivuddeyo. Alright. Kuba waliwo okulya ekyennyanja. Bwe ngoloza nti gwe ogenda okirya. Ate akagumba ne kakola ki? Kiba kikulidde yama. So kati Biba Uganda nyina ekintu kyentunuulidde nnyo. Actually okuva Gravity Omutujju we yavaayo n'ayogera ebintu ebyo ebyenjawulo. Nyina ebintu byensinza otunuulira ennyo. Be bayimbi bano ababiri. Abayimbi abo ababiri ku ndowooza yo osuubira balina abasatu. Osuubira balina kye bongera kati ku industry at a moment. Abayimbi abasatu kye bayinza okwongera ku industry. Tunula mu kamera kibagambe. At the moment. Abayimbi abasatu nga tebannaba kufa. Omuntu aba akyagattako. Alright. Omanyi lwaki? Lwa nsonga tannaba kulitayalenga. Singa omuyimbi agamba nti microphone ngikomezaawo ngiwumuzza aba nakyalina kyagattako. Naye bw'amala okulitayalenga ne babadde inspiringa bagamba kaakati saawa yakwetakulira oba saawa yakweyiza kubanga tuba tujjako obwongo awumudde. Naye nga tebannaba kugamba nti bawumuzza. Bakyagattako nnyo. Asobola obutafulumya luyimba. Bano ate asobola okuwandiika oluyimba. Asobola okuba songwriter. Asobola okuba advisor. Right. Asobola okusearchinga for new talent. N'agamba nti Biba, for example, nina oluyimba lwe bayita Mugonza. Right. Oluyimba we nali nkola final recordings ez'oluyimba olwo. Nali ne David Lutalo mu studio. Nkuulira. Era because musajja w'amaanyi, I call him a legend because akikubidde ebbanga. From Kapapala. Ayina ebintu byaŋŋamba. Biba terezaamu wano. Biba giramu wano. Biba giramu wano. Teyateekamu ddoboozi. Naye ng'akuwa. Ayina engeri gy'akulagirira. Akuwaawo ekkubo. Kola bw'oti. Ekyo kiyimbye bubi weemenye nnyo. N'otugiteeke wano. Ogenda olya essente zo. Bisegeera. So muyimbi yenayina nga naba kuteeka microphone wano ne baba agitaddewo. Omuyimbi aba akyali relevant. Nyina ekyo njagala okubuuza. Gravity Omutujju
wotunulira ku ngeri gye yataakingamu abayimbi bano abasatu olaba nti ye Bebe Cool ate egunge y'amaanyi alinga yagala obwomukulu ekikonde so like ngate nsuubira bonna bava mu kampu yemu. Yes, that is I believe Gravity Omutujju NRM. Sikimanyi ko obadde tokimanyi. I believe ate I believe Bebe Cool naye waki NRM kati noonya why should Gravity Omutujju backbite Bebe Cool? What do you think is that olowooza lwaki why is that happening between Gravity Omutujju and Bebe Cool? No, nze ndoza Gravity ne Bebe yaliwo kemabega bakolako kolimba bwaluulirako kayimba kyako waliwo akayimba ke bayita is it Kerere title Kerere kimanya bwagizi bakamanyi bajja kubanga kuba tekagoyinga nga bakakola babiri collaboration yali collaboration ya Gravity ne Bebe Cool bakola olimba lwe bayita Kerere Gravity yalwogerako ne bafunamu obutakkaanya olimba tebaluta naddukola ki nadduta ndoza bafuna okutakkanya nga studio kubeera out so ne bafuna okutakkanya nati bafuna n'omuntu obutakkanya ndowooza obusungu bubaako we bukoma right ne bwaba mukyalawo wewaka musobola okwerumaaluma naye ate ogenda okeera nga tetooka alikoze ki alibeze n'alikuwa ate nga wakumpi oba wamulinnye waliwo bano ababasottasotta kitegera oba nga wamusosesose n'ebisigadde naye ate n'alibega so nze ndowooza nti obusungu bwe yakozesa n'obumalirivu bwali bungi alinga ayina amutumye. Wamulabye nga akaaba Gravity Omutujju? Gravity namulabye nga akaaba. Yabadde akaabira ki? Omanyi waliwo waliwo Gravity Omutujju kumanyi ge yayogeza ya surprise nze n'abantu bangi ya kumanyi ge yayogeza nabadde simusuubira mu maziga ago. However much I don't know what is behind naye like tomanya ayinza okubeera yabadde somehow naye nabadde sikimusuubiramu okusinziira ku buvumu bwe yayogeza in the first place. Nze ndowooza nti outcome zakyuse kibooko zavuze nnyo bwe yali yakamala okukola show Gravity amaanyi ge yayogeza gaali mangi kati n'ebigambo byeyafulumya byali bikaawa naye ndowooza nga yamanyi biwooma nga biwoomera amatu g'abaki g'abawagizi kati ate outcome ebyo byavudde mu bigambo ebyo nga n'abasajja bali tebamukuteeko na ngalo zange nga tabijjukira kubyogera kati olowooza ki ekyamukaabiza oba olowooza yali ekyamukaabiza bigambo ebyo byayogera bigambo ebyo nze Gravity mwagala nnyo era muyimbi mulungi. Gravity we yabadde akaaba obeera walabye nga Gravity akaaba biba Uganda mu kamera ojjukira okuba nti Gravity Omutujju yamentioninze ku Keizi munnamawulire yamumentioninzeeko actually awo wennyini njagala nga gwe biba Uganda oŋŋambe Keizi ono mu industry music ye Uganda njagala okyogere nga gwe omuyimbi olowooza agattako baatolako cause engeri Gravity Omutujju gye yayogeddemu yalaze nti ali mu kumuzimbulula amwogerera to an extent nti aluzinga projects ezimu. What do you think? Nze ngamba nti munnamawulire nga Keizi capacity gy'aliko kyakola kiri ebintu ebi bibiri kinaki era mu bulamu bw'ensi eno tukola ebintu ebi bibiri tetwali either obeera ogattako oba ng'otuulako. Akola ki ku ebyo bigambo Keizi Gravity byageye byamwogerera nti Gravity ayimba music ebitanyuma biki tekiwoomera matama abiri. Music wa Gravity ayinza okuba tanyumira Keizi tusobola kijjawo naye Gravity muyimbi wa Uganda era mwana waawa golooza Keizi yalivuddeyo n'agamba bugambi Gravity openly oba yali badde amugamba do you know what jja ntunywemu kacyayi twogere ku kali singa Gravity yali ayimba music nga tanyuma teyali kubye shows right ekyaleetedde Gravity obuzibu si Keizi
nze ndowooza nti ekyo gravity yagikozesa nga bypass okitegeera right njogera nga biba nze ndowooza nti ekyakubye gravity kwe kwogera ku gravity sieka yakavaayo kubanga ayogera ku case bayimbi bangi bavuddeyo ne boogera ku case Mulangira Suna yavaayo n'amwogerako oyo n'omusuula yamusuula ani yasuula munne case yasuula nze sike bwe kugamba Mulangira Suna gyebaleko tukutumiddeko olizita kasiya sooka onywemu olwekyo Mulangira Suna yonna gy'oli nkwagala nnyo naye just tunyumyamu bunyuma naye nga teweerabira nti biba Uganda ali mu ku energizinga ne ipuno energy drink wetwogerera kati era nga kyakunywa kizaamu amaanyi yep so wobeera oli weak wobeera oli super weak you can still energize biba Uganda ogambye case yasula Mulangira Suna ekyo kyo n'omutayinza okuba akiraba ate nga ye yasibya case yamusibya naye wali kyeganiro osobola okukola ekintu naye awutukaamu kwe tulabire oba kiwakoze kyadde kituufu oba kyadde kifo fine Suna yasiba case yali agwanidde amusibe yasiba case naye awutukaamu ziiruddawa twagenda omaliriza nga Suna endonga agitadde ku ttaka olowooza kyali kirungi nze ndowooza byali byetagamu otteesa tolowooza nti Kaiza abeera atabuse butabusi cause actually one of the reasons why I had to come and ask such a question either Kaiza ayongerako oba ajjako is because many at some point waliwo wasukka naye ate waliwo ne lwabeera ayogera ekiki ekituufu you're right ekituufu because case waliwo lwavaayo n'ayogera point ng'egatta ku music industry right oba ku industry eno twalizaamu oyinza okutaba mubimbi oyinza okuba comedian nagamba muganda wange wechekingi wane ekintu kyakuyiikako nga nawe amazima bodde ewaka olaba nti ekintu kyakola ki kyayi era naaba nga akuwadde n'eddagala nti kola booti ne booti nga gundi ne gundi bwe bakola odde ku ki kuba competition is competition tosobola gijjawo era n'essaawa zino ekisinga osuula abayimbi oba n'okulemesa abayimbi abamu nange sijja kwejjamu is right. competition ulebera stiff bibaamu ebyo ne biba Ugandan music industry ngayo actually tulina bintu bingi nnyo ebyokubanga tetwogera ku Ugandan music industry that's the reason why tugera kuba tujja buli Friday lwansonga Ugandan music industry actually tetujja gamba nti wetuli wabi but right now tuli mu kubanga tetusolving ensonga ezimu so that at least we can have that next step really actually good compared to what we tubadde because right now ndaba nti musicians that ngawe chogede konti stiff competition way nchiwa eri mu kugonjola ebintu bingi n'okubanga different people now but like yeah but realizing where they are okubanga tebagenda maso biba Uganda in the same place oyogedde ebintu bingi of which I believe bigira yamba abantu banja abenjawulo abali abatulaba nyogezi noyogera ku point Mulangira Suna takyayimba gwo mulabawa nasembayo mulaba nga yali masezoni ya Kasobi ne Musala kati kikyagenda okulanga omuyimbi era ayinza okuddamu n'alima endala Mulangira Suna tokwagala nnyo bino actually oyo wa Luganda yatwogera mbogezi naye nga kyonna kyekiri case kansuubire nti nga okyogedde nti right now case oyo gayi nze ndowooza nti is among the best journalists between mu you're right yeah because yet ajja kweri antama ajja kugamba ate omubaga menswere ekwagala ekugwa kubwa always ate bwe kugwa kubwa n'ogamba n'ogitta oba owedde kuba bonaafuna ebbwa eddala terijja kukulabula oba ogisse so tetusobola kukuba case nti ave ku TV oba alekerawo okwogera ku bayimbi naye kyetwagala okusingira ddala abeere ne facts abesinge ku facts abesinge nnyo ku facts zijja tuyambako because industry eno weeraga right competition y'amaanyi ate nga abantu betukompitinga nabo bali global because kati music industry yafuuka global oyimba oluyimba n'olutaleero ne banaboy naye n'ataleero okisegeera TV y'emu kwotuta olulwoddukuba ne bakubako n'olwa Chris Brown right so oba olina okwechekinga
So Biba Uganda, in the same place, nga tuvudde ate kusagaza za gravity Omutujju is happening. I believe we can make some good conclusion somewhere, somehow. More so if it comes to Yugi music connecting Nigeria, according to the concerts zetufunye ezaba Nigeria ne concerts zetufunye ezaba na Uganda baba yimbi aba na Uganda. Yeah man. All of your concerts, because I believe to having the is it to a savage, to having the Rema, to having the Luga, and I believe they were 4 people. All one Adekone, yeah, Gold, okay, yeah. So different Nigerians, they have made a concert here. I think it's very super successful. I tell you that still is after the Twina in that is after COVID in as well as successful. Talk about Ugandan music versus Nigerian music. Ngazwa muyimbi njagamba nti beat ya Nigeria cha ebade chatukubye nnyo because atusobola having concerts nga ziri ku level yemu nti tubade ne concerts nnyo ez'abana Uganda ne tubane concerts nnyo right ez'abana Nigeria. That is not fair. Industry nonje twalibadde at least ne concerts 2 mu mwaka guno ez'aba Nigeria vis-a-vis ez'aba Uganda concerts singa 10 bwe kitobwe kyali badde right nebo ogamba nti tuyina nnya kunya muganda wange yo drogo ogirabawa kitegeeza nti omu Nigeria bwe kuba kutuyingira atuli mu byenda ya dominating because nasomako ko mu byafaayo waliwo ko ndoza ali Lucky Dube bajirako mu Uganda. Yeah. Bagamba ebiseera ebyo mwabeerangawo international concert yetya then ez'abana Uganda nga zibeerawo nga mpitirivu. Ne kati omwaka guweddeko tusigazayo Edikenzo Festival, tusigazayo 12 November wali Ekololo Airstrip, tusigazayo Shiba Kalonji nga mwenda ndoza Noah Band. Yeah. Omu ye Chris Evans nga kitegeeza mwezi 29 kitegeeza nti abayimbi nga Message Honorable tebayina kubayo na concerts n'abala bangi nnyo balinga abawummula naye ng'okuwummula okwo si kwa kyeyagalire kino nkikubuusa pressure eva wabweru yereeta ekyo nti oli akuba endongo right neta pushingibwa kujifuna mukyayagana agamba naye kati bwe naayita concert sigenda swala buswazi Khalifa ayinayo ekivulu Khalifa aganaga tayinayo yegase ku Gravity Omutujju agamba abasatu tebalina kye bakoze yeah. Alright, ebiwoma bigwa byokya bini nnyo bye tutogedde ku Biba Uganda very much for the first episode je tukubye tusuubira nti tugenda kubanga ate every Friday tugenda kubanga ate twongerako maybe beeranga okoola abalabi baffe ate obenga ate ogera maaso n'okugamba abantu bonna gye bali abalabi baffe okuva e Kampala abalabi baffe okuva actually ebitundu ebyetoolodde ekibuga Kampala worldwide East Africa abalabi baffe okuva Dubai Qatar dala bana bali bakadamu tubagala nnyo mwebale kuba nnyo bakozi ate bibagera maaso n'okubanga bakoola yo Dubai people Dubai Saudi Arabia Qatar bana bangi nnyo ba tiktokers guno gwe mukutu man era kati ekintu kitandikiddewo blessings first edition kabadde kachwano temugitulekerana tubagalana ate babenga kona mubenga kona temugitulekerana Friday tugenda kubanga ate tukisusamu katukusalira kasavu kachi Kanyama yaman. So bagambe bonna basubscribing ku UVX Media Services ate babeereko next Friday for more exclusive interviews or more exclusive actually lives ziri mu entertainment bagambe Biba Uganda. Yeah man, I and I Biba Uganda representing the fullest. I don't know say muberenga mu subscribing ku UVX Media Services okubanga mufuna amawulire aga entertainment agali mu kisaawe kino ekijjudde competition yekyokya kirimu amaziga kirimu emiranga kirimu amasa kino kikamula bulinga bufumbo
kaboom tubagala kaboom. nnyo mwebale nnyo kubanga ate mugyekuumirako ntumirako manager la chicken wali Emmengo ntumirako aba Divine Shop Emmengo mwabagala ogula mukamu ate namwe abagala ogula bungi you can actually look out them wali ng'otuuse Emmengo still ate mwabagala okubanga ate you look beautiful ladies basobola okubanga Biba Uganda Beauty Center wali Emmengo ate nga mwabagala okubanga ate muneekaneekana munyumako bling it is London boutique yapo osobola okubanga obayitirako wali eri still Emmengo ate mwabagala okukola transaction worldwide it's money sent Uganda tubagala nnyo stay tuned we love you